kale awo nno nga tuvuddewo Lutalo ne successful shows over the weekend zonna show esatu zakoze abantu b'emukono thank you so much mwebale kubanga mwagidde Lutalo abantu b'e Masaka ate mmwe ne musukka abantu b'okwa Africana mwali b'amaanyi nnyo ekintu kyali kirungi nnyo turn up yali nnungi abantu baanyumirwa abantu batuula bulungi yasinize kyange na kigamba kyali kizu kyali ku miryango awe wali obuzibu wokka omulyango gwali gumu I think on such a big show whereby we target emilyango ng'ebiri egiyingiza abantu guno gwa wansi n'oguleka n'oguyingira guleri mu hoteli n'oguleka VIP ne bakozesa eri waggulu then naffe abantu baffe ababulijjo ne bayita eno waggulu ne tutesindika nnyo bantu kukutamwa nga tebannayingira naye ebyo ng'obirese performances zaali nnungi nnyo okuyimba kwali strictly live Uncle Lutalo ekya live oba wateekamu kyaki omwana wakadi wankoze bubi nade njagala ensera yo ku babalita nga afane music babalita oba ali atya kwefuwawuliza ku babalita ali atya azimba kalina mwana yazimba flat ku Africana ndoza kati BMK bali mukulwana kujijja okuba teyagula ttaka lyawo ajja na flat nga tugamba atani azze mu luyimba lwa babalita tegeno kulanga babalita yali kusenye tugamba kino kye tuliko mu Katonda yamanyi Shakira ogamba otya gwe nno kale ko wajja no flat nga naye ng'oyambadde kati attention tugiteeka ku bye wayambala music ne tumuvaako ne tugamba kasatu ina kye tulabaalabako ekirala music katumwesonyiwe naye baaba kaaka live Lutalo ke waleeta nkoko baana bayimbi b'e Kampala basobola live abagisobola mwebali anti Remo ogambo otya wajja n'oyimba ne tugamba omuyimbi wuuyazze ayimba baba sobola live mwebali mwebali Pastor Bugeme nkubuzizzaako ogambo otya yajja n'akuba live awo n'abalala baakuba live temugenda kunkaka kwogera amannya bessaagala nja kwogerako bempulira nga nze bannyimbira gwe basikwogeddeeko wayimba ate nze nsalirawo industry eno nze nsalawo abayimba si nze nsalirawo naye nsobola okusalawo abanyimbidde Lutalo yayimba yakuba live music gwali mulungi nnyo ndowooza banna nga baagala okutuleeta bisemi live byammwe mwagenda mu show yato ne mulaba kye bayita live we mubeera mu bisemi live byammwe temuwa mukisa bayimbi kwogerako n'abantu omuyimbi wabazze ku concert ye tetulina budde bwa speech kitegeeza omuyimbi alina kuyimbira mu music we ne balekanga emabega kiki ekyakuba kiki ennanga oli adeseemu ennanga n'ayogerako n'abantu ng'ayogera nabo mu music gwayimba naye mu bisemi live yammwe ate olina okustopinga music ate omuyimbi ayogere olwira ng'otamwa naye Lutalo kye wakola kyabadde kirungi nnyo kati nza tulinda beeruweera ekyo kyomulina kukikola ndoze ebeere public holiday ng'omuyimbi wammwe omwana wammwe ayimba olinamu highlights nyo tunisinawe mbasuubirayo ko olinayo ku highlights abantu baweeko yoyo Shakira waffe gwe twafunawo yekka gwe tulina naye nga Shakira weebale kujja twanyumirwa nno abasajja abatono abaali mu kivvulu ekyo kuba bakazi baali bangi era nakizudde Lutalo retirement gundi ye eri safe kubanga nalaba emyaka 35 n'okwambuka be bakyala abaali mu kivvulu kya Lutalo nga baagala Lutalo baali tukira bakazi abakyala akulu nga bayagadde omuyimbi bafa
mwezo twaze mu Afrigo nenge ndongo yali yamanyi bana abakyala bali twali nabawo mu VIP twali mu VIP nenga muli awo mwebale nnyolo mwami yajjaawo nandetera mukyala nangamba nti Simon akulaba nnyo kyala najja nangamba bigambo byotuwe byamagezi niyo batu biwasameka wala neno yero ne jemugaye tubawe byamagezi wala bagambe tulina kyamagezi kituwa kyobula nze nfa nnyo kupempereza besiwereza sibafa kubanze wembasanga ngamba mbawe byamagezi mbazimbye nnyo bakulakulanye nnyo bakuzama motoka bavudde we bali chokata wenzire no ababeera bawugana buganye kandi ngakati babana be balina obuzibu